bategeeza Kyabasa nti ensala ya kkooti ebalekedde ebibuuzo bingi. Omukulembeze w'ekibiina kya Alliance for National Transformation General Mugisha Muntu Oyera agambye nti bw'asomye mu nsala ya kkooti olwaleero eraze nti essiga eddamuzi mu Uganda terikyayinza kusala musango nga lyetengeredde. Mugisha Muntu agambye nti okugaana Dr. Kizza Besigye okuyimbula kakalu kabonera akalaga era akoleka bannabyabufuzi bonna ku ludda oluvuganya gavumenti nti nabo akadde konna abayinza okuyisibwa mu mbeera eyo. Kineewuunyisa okulaba nti bamumye bbeero kubanga engeri jjajja yali ayogeramu kyali kirabika nga abagenda okumuwa bbeero, naye kati bwe bwanga baganye kkooti yawambibwa kyekikulu. Eggwanga lyesigama ku masiga asatu: executive, parliament ne judiciary. Kati ye amaze ebbanga ng'aseketerera amasiga gali abiri, parliament n'aginafuya, judiciary n'aginafuya, kubanga siraba ekintu ekiri mu constitution omuntu amala ennaku 108 ng'ali mu komera, bwe zituuka bamutabudde. Ababaka ba Parliament bannabitone beekengedde nti gavumenti yandiggyawo ennyingo ezesimba mu bbago ly'etteeka erikwata ku biyiiye ekyolekedde okutta ttaano ekinyusi eky'ennongosereza ze baali batunuulidde. Bano abakulembeddwamu omubaka wa Mawokota North Hilary Kiyaga amanyiddwa nga Dr. Hilda Mani ng'ono yasooka okuleeta ennongosereza mu tteeka erirungamya ebiyiiye basinzidde mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka akazzeemu okusisinkana bekikwatako okwekenneenya ebbago erya Copyrights Amendment Bill 2025 nga katandise na kusisinkana ababaka ba Paalamenti bannabitone. Wadde nga minisita ow'oludda oluvuganya gavumenti obuwangwa n'obuyiiya Hilary Kiyaga ye yasooka okukkirizibwa Paalamenti okugenda mu luwummula ateeketeeke ennongosereza ezo gye buvuddeko gavumenti yasaba nti ennongosereza byonna n'etteeka eryo bidde mu ngalo zaayo ekulemberemu mu kuliteekateeka, era sipiika yalagira Kiyaga ne minisitule ya ssemateeka okusisinkana bakanye ku birina okubeera mu bbago eryo. Akakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka olwaleero kasisinkanya ababaka bannabitone nga bano babadde bakulembeddwamu omubaka Hilary Kiyaga, Dr. Hilda Mani era ng'ono abadde n'omubaka Rachel Magoola n'abalala. Hilary Kiyaga alumirizza gavumenti okukyusakyusa mu nnongosereza ze yali aluubirira era n'okuggyamu ennyingo ezisimba mu bbago eryo. Abagambye nti ebbago lino nti ennyingo ezesimba ezaggiddwa mu bbago eryo ziyinza okuviirako okutta ekinyusi kye baali baluubirira bwe baali baleeta ebbago eryo, era bannabitone bangi bagenda kufundikira nga bakutte mu lyampiki kubanga gavumenti ennyingo zonna ezesimba ezituulidde. Then we have a challenge, Honorable Chair, if we are to have this law, give guidance on what we need to do if we are to realize the copyright. Ekitongole ekigenda okukola ku copyright kuba copyright already weeri naye badde ng'etaliiwo kubanga abavunaanyizibwa tebaliiwo, so bagambye tebalina ssente za kuteekawo kitongole ekipya naye baagala okwempowering oba okuwa amaanyi abo ababaddewo, naye ne tubategeeza nti ababaddewo twetaaga okulaba ku bukugu bwabwe, so byebimu ku bye tuliko. Private copyleft gye twogerako ensi endala bwe zisoloza ssente ku gadgets zino ze tukozesa, essente ezo zibeera mu URA, kati URA ejjako eza gavumenti. Ssentebe w'akakiiko ako n'omubaka era omubaka Asumani Basalirwa bakaanyiza n'ekiteeso ekyabano era ne beeyama nti bagenda kuddamu okuyita minisitule ya ssemateeka okubaako ebalambulula ku kwemulugunya kw'ababaka abo. What can we do? What did you agree? What came out from your discussion? Because yesterday I asked the same question to the Attorney General and he said not all gadgets are used for content. These recommendations should be supported in light of the fact they are coming from our own. And for me, who moves many private members' bills, I am really very supportive. Akakiiko k'NRM akatawula enkayana ezaava mu kamyufu k'ekibiina kalabudde bannakibiina beewala amalindirizi agatandise okutalaaga ebyalo nga gabaddyekadyeka n'okubaggyako ensimbi nti gagenda kubayamba okufuna ensala ezibasobozesa okukwatira NRM bendera.
bw'abadde ayogererako mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'akakiiko kano. Avunaanyizibwa ku by'amateeka mu kibiina ky'NRM Enoch Barata ategeezezza nti bafunye amawulire nti mu bitundu by'eggwanga bingi eriyo abantu abafere abeefudde ab'ekibiina ky'NRM abagenda badyekadyeka abamu ku bantu naddala bannabyabufuzi abavuganya mu kamyufu k'ekibiina ekyo abavunaanibwa emisango egy'okwenyigira mu vulugu mu kamyufu k'ekibiina ekyo ng'abaggyako ensimbi nti zaakubayamba okufuna ensala ey'amangu ate nga yebasobozesa okuyitawo. Barata bw'ati alabudde bannakibiina nti tewabaawo muntu n'omu abadyekadyeka nti alina oluwenda oluyinza okubatuusa ku kakiiko akasala emisango egyekuusa ku kamyufu k'NRM wadde okuguyaguya akakiiko ako nti kanguyeeko mu nsala yaako. Bw'atyo akikaatiriza nti akakiiko kano emirimu gyawo kagikola keetengeredde era tewali muntu yenna ayinza kukatuusaako nsimbi nga n'ensala ze kawa ku misango gyonna egyatwalibwa mu kakiiko ako tegiriimu bya nsimbi. Tewawaawo omuntu yenna alimbalimba abantu eyo nti akakiiko kaludde okusala omusango lwakubanga kalina kyekeetaaga oba ki. Tewali wano alina kyeyetaaga. Ensala bw'eba eruddewo lwa nsonga nti abantu bonna bakola era nammwe ab'amawulire muli wano naffe mutulaba tuvaawo kiro tuvaawo ku makya tuvaawo saawa meka naye bakola ate bakolera ddala tewabaawo abalimba. Ate kyazuuliddwa nti ababalimba si baawano ababalimba be bantu baabwe. Ate oli agenda n'alimba omuntu ng'ayagala mukola mu ssente n'amugamba nagenzeeyo manyi biri bye wantuma nagenzeeyo naye baluddewo naye singa okola bwoti. Olwaleero munnamateeka John Musiimye ssentebe w'akakiiko ako naye ategeezezza nti basaze emisango emirala 45 egyava mu kamyufu k'ekibiina ky'NRM ku bantu ab'enjawulo abaatwalayo okwemulugunya ng'atwolekera akalulu ka bonna ak'omwaka 2026. Ng'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform NUP kakyasengejja abaagala okukwatira ekibiina kino bendera ku bifo eby'obukulembeze eby'enjawulo. Omu ku babadde beegwanyiza ekifo eky'omubaka wa Paalamenti ow'e Butambala munnamateeka Matovu Musa Kimirante alangiridde nti avudde mu lwokaano. Munnamateeka Matovu Musa Kimirante okuva mu lwokaano agenza alumiriza nti mu kibiina ky'NUP mulimu abakulu abasoose okweyagaliza. Matovu Musa Kimirante agambye nti ye ne bannabyabufuzi abalala mu disitulikiti y'e Butambala abalumirirwa enkyukakyuka bazze boogerezeganya n'abakulembeze ab'enjawulo mu kibiina ky'NUP ng'ayagala bamuwa omwaganya ku mulundi guno akwatira ekibiina kya NUP bendera ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Butambala naye abakulu beeremye era kino n'ategeeza nti kyandiwa omwaganya ekibiina ky'NRM okuwangula ekifo kino. Ne twogereza ne ba-opinion leaders mu kitundu tuwalaga ekituufu nti ekibiina kigenda kuwangulwa kigenda kuwaawaaza. Netwogala gurawundi eyeyogera kino ate waggulu ensi eraba kino kati gwalina okwekkakkanya tuleme kuwa mwaganya mulabe waffe kutupenetratinga omukulu neyeerema neefuna okubuulirirwa ng'eyali aliidinzeemu omumuli gw'okuvuganya neefuna okuwabulwa nesaagala kuteekawo mbeera y'akasajja ffuba nenzikiriza mu bulumi obw'ekitalo nsiseetuke nve ku kifo ky'obubaka wa Paalamenti nzire wa ssentebe wa disitulikiti e Butambala. Matovu Musa Kimirante mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza mu tawuni kanso y'e Kalamba mu disitulikiti y'e Butambala alangiridde nti kaakano agenda kuvuganya ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala Bwana Munigina wabula n'alabula abatuula ku kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'NUP nti ku luno balina okuba abeegendereza ku bantu abagenda okuweebwa kaadi y'ekibiina. Era wensabira abakulembeze mu kibiina kyange ekirungi eky'NUP, wensabira Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu, wensabira Secretary General n'abakulembeze mwenna akakiiko k'ebyokulonda bannange tubeere beegendereza nnyo naddala ku bakulembeze nga baluddeyo abaka Paalamenti nga baluddeyo oli asusiza mu myaka 10-15 20 tubeere beegendereza otherwise tugenda kutomera tugenda kuwangulwa abantu abagenda okugira ku independent tugenda kuwangulwa abantu abagenda okugira ku tiketi za NRM ne tiketi endala mu mbeera ng'abantu baprotestinga nti omuntu oyo aluddeko. Wabula akulira ebyokulonda mu kibiina ky'NUP mu disitulikiti y'e Butambala Seru Isaac agambye nti byonna ebyogerwa Matovu Musa Kimirante tabimanyiiko nti era ebyo byonna byakola bibye ng'omuntu ekibiina ky'NUP tekimumanyi. Ng'omuntu
wabula tagenda nga member wa NUP kubanga tewali kifo na position ya NUP emugamba nti nno genda wesimbewo nga independent nga tovuganya bamemba ba NUP. N'olwekyo ffe nga NUP enteekateeka zaffe zonna zakuwagira abakandidates baffe abakutte kaadi eya NUP. Obuwiiki nti tulina abantu abaasaba mu kibiina era bagenda okufuna kaadi y'ekibiina. Mwami Kimirante si omu ku bo. Olw'okuba nti si omu ku bo, bamemba ba NUP bonna mu Butambala tebali mabega we mu nsonga yonna gy'akola. N'olwekyo buli kyakola akikola ng'omuntu ate era amateeka gaffe ag'ekibiina gatulamba.